Enfunda nyingi ng'ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe ly'omuntu eby'enjawulo bifulumya Alipota nga zino ziraga ng'ekitongole kikuumaddembe kya poliisi bwe kiri ku mwanjo mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ne ku mulundi guno kino tekikyuseemu mu Alipota efulumiziddwa ekitongole kya Foundation for Human Rights Innitiative oluvannyuma lw'okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kino okumala emyezi 8 ku ngeri eddembe ly'obuntu gyelyatyoborwamu mu kiseera ekyokulonda. Alipota eraga nti ebitongole bya gavumenti naddala ekitongole ekya poliisi kyakola kinene nnyo mu nsonga ezikwata ku by'okulonda newankubadde nga basobola okuleetawo obutebenkevu naye mwalimu okutyoboola eddembe ly'obuntu kwali kungi. Akulira ekitongole kino Dr. Livingstone Ssewanyana kati agamba nti ky'ekiseera ebitongole bya gavumenti okwetunulamu okulaba nga ddala bikyali ku mulamwa ogw'okuweereza bannansi n'okutumbula demokulasiya. Ng'ebitongole bya gavumenti birina okwekubamu tooki birabire ddala oba bannayuganda baweerezebwa nga bwe basaanidde oba ddala nabo balina eddembe. Oba eddembe ly'obuntu lye twogerako wano lisigala busigazi oba lisigale busigazi mu biwandiiko oba likwata ku munnayuganda yennyini. Okusinziira ku ono eggwanga terina bulijja kugenda mu maaso nga bannansi bakolera mu kutya n'okutiisibwatiisibwa. Ono bw'ati alaze obwetaavu eri abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuwa bannansi omwaganya okukola okusalawo kwabwe nga n'ebirowoozo byabwe bissibwamu ekitiibwa. Omuntu okubeera nga yeesalirawo nga tanyigiriziddwa ky'ekitiibwa kye tulwanirira. Tetwagala kisigale busigazi mu bigambo naye kiragibwe mu nteekateeka za gavumenti zonna nti ng'eggwanga okusobola okutuukiriza bye tuluubirira naddala okubeera eggwanga erisukkulumye mu mwaka gw'2020 liteekwa okuteeka ensonga ezikwata ku demokulasiya n'eddembe ly'abantu ku mwanjo. Ye Rashidi Bunya omu ku bakola okunonyereza kuno atugambye ensonga ez'omuggondo kwe basesera nga bakola okunoonyereza kwabwe. Ensonga esooka kye tuyita right to vote oba okulaba ddala nti abantu balina omukisa ogw'okulonda. Then ne tubeera n'eddala eddembe ly'okubeera nti tutunuulira freedom of expression nga mwe bannamawulire okulaba nti mwalina eddembe okukola emirimu gyammwe. Ne tutunula freedom of association oba eddembe ly'okubeera nti abantu beegatta okubeera nga batuusa ensonga yonna yonna gye baba baagala okutuusa. Ne tutunulira electoral violence oba obugungo bwonna obwaliwo. Then ne tujja ne tutunulira ekyokubeera nti abantu abamu abajja nga bakola ki nga bakubwa poliisi. Alipota nga zino zize zifulumizibwa wabula nga weesanga ng'ensonga zisigala zezimu kyokka nga waliwo essuubi nti embeera eyinza okukyuka singa gavumenti enyikiza enkola ya demokulasiya esiga eddamuzi ne litaba nakyekubira mu nsala y'emisango, paalamenti okuyisa enkyukakyuka z'ebyobufuzi, poliisi okukomya eryanyi mu mirimu gyayo ssaako na buli muntu okuzannya amatatu ag'enkulaakulana.